Nedda amaiba Uganda banjagala nnyo. Kati oli abeereyo n'andowooleza kati ajja twafa like ali naye nga balowooza birowoozo endowooza naye si kibi ate era we kinabeera mujja kiraba ate ekiseera kino tulina okuba nga tukisuuba omukwano oguli mu 10 mu 10 si mu 8 genda mu 2 genda mu 2 temufaayo mujja kifuna tujja kulabiraawo ngamba nti tujja kulaba baby inshallah tujja kulaba balongo inshallah Tumwami wange mumusumbuwa ne mumubuuza ebintu bingi yes wekiba mumubuuza kati ebintu ng'ebyo ezinawe emboozi za social media nze njagala nazaalira mulago by the nze njagala nnyo mulago to be honest njagala nnyo mulago era nze ne prince namuzaalira mulago omukyalo oyo muka crash bamugoba mu nnyumba ng'ali lubuto nga bawafudde mu balamu be bamugamba vaamu nyumba tugipangise. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Weewaawo WhatsApp mulungi tuli ffenna neegatiddwako Hajat Kulthum gumisiriza Akram mwaliwa bannaye okuva lutwava ku mbaga simulabangako omwagazaaki omwami wange omwagazaaki jamukuleetera simulabanga nako simanyi na bwafaanana nakoma kumulaba ku mbaga naye nine Hajat olunaku olwaleero okubanga tuwayamu Hajat atubulire bitambula bitya okutwaliza wamu okuva lwetwava ku mbaga obufumbo butambula butya okutwala Hajati mbuliza ku Bannayuganda Bannayuganda mwenna abali eyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mwebale kutulabako essaawa eno mwebale kukola mwebale kukazana tubaagala nnyo Hajati nyirira alabika byonna mashallah Enginiya byonna abikoze abikoze wangi muli mutya tuli bulungi ofumbo butambula butya ofumbo bulungi si bubi byonna bitambula tonafuna ku luyi wangi sirisuubira abamu batugamba nti babakuba oluyi kiraga nti bakwagala nenga kituufu webali gwe tobalaba tobawuliranga ndewo omuntu abakufudde nga olaba n'omwana omuto tomala gava eri n'omukuba oluyi kati mukulu munno ng'otandika omukuba oluyi kuba omwagala nnyo bujja buba ayinza okugirawo olumunana ejjatiyona naawe noba musajja wabula wabula aba yeemoola wangi kwemoola okukuba kwemoola ze tonkuba bakuba siriimu wangi toliimu siriimu era in fact omuntu sajja akukuba nga yitagamukwata n'omutwala ku poliisi amateeka ne gamukwata okimanyi omuntu ayinza okukuba n'akugyamu eriiso nakona kutakuba nnyo disciplininga nze omuntu omukulu omuntu gw'ataakuza mukyala we I think wekiba tekitambudde bulungi mukyogerako nti wamune mukyala wange kino bwe kiti sikyagala mukyala aba muntu mukulu awulira mutuule mwogere ani okukuba tobawulirangako nti ne baminisita nina gwe nawulira namukubako luyi lwokka zijjukira yali ani Dr. Specioza Kazibwe omugenzi yaganze namukubako oluyi lumu lwokka babakubemu n'omanya nti nze tebankuba bitambula bitya okuva lwe twava ku mbaga nze njagala kumanya kikye muliko ekiriwa kakati ebintu by'omu nnyumba yaffe buli omu ali eyo akola bibye oyinza tugamba kati
bingi munnaye muba ne dreams anti dreams ziba zawaka sizakwogerako mulabira bulabizawo nti bannaye bagenze mu maaso ne kati nzije ku tv ntandika okunyonyola dreams zaffe ez'omu nnyumba mba nkisussizza wangi naye nga tutambula alhamdulillah omukwano gwo guli mu 18 tukyatambuza ekintu omukwano guli mu 18 gukyali mungi nnyo saba mukama atutambulizaawo abalongo baffe abalongo bajja kujja abalongo bajja kujja inshallah bajja kujja olugambo lubadde noluyita mbweki hajati asuubira bannayuganda byebasanga byeboogera era nasanze obufaananyi ng'ajati waliwo we batadde alina olubuto nedda amayi bannayuganda banjagala nnyo kati oli abeereyo nandowooleza kati hajati wafalayika ali naye nga balowooza birowooza endowooza naye si kibi ate era wekinabeera mujja kiraba ekiseera kino tulina okuba nga tukisuuba omukwano oguli mu 10 mu 8 si mu 8 gugenda mu 2 genda mu 2 temufaayo mujja kifuna tujja kulabiraawo ngamba nti tujja kulaba bebi inshallah tujja kulaba balongo inshallah omanyi nze njagala nnyo okubibuuza ebyo byembandabye omanyi nkugoberera mbagoberera nnyo bwajjati ayagala kuzaalira Amerika naye nze njagala azaalire France era musaba akkirize But you may we have different approaches. Kati omwami wange mumusumbuwa ne mumubuuza ebintu bingi. Yes, swati mumubuuza kati ebintu ngebyo munju. Nze mba nabyogera naye biba byeno waffe munju. Kati nze sinza ate kudda okunnyonnyola ebyo. Naye olowooza mukyali byammwe bikyali olowooza byammwe babiri kati. Byafuuka byansi yonna. Omuntu ng'alabye. Kati twabayingiramu. Bafaani. So tulina otambulira awamu. Kituufu. Amerika ojagazaaki? America. Sina nnyo kyenjagaza naye nga walungi. Amerika esinga Uganda. America. Africa. Yeah, anti kagamba tulina bye tubasinga kati nga weather yaffe ennungi nnyo. Era nze kyenva saagala kukolera mu America weather yaabwe winter omusana gwaka nnyo neffeno mu tropical Africa mashallah. Naye nga services amalwaliro gaabwe mama yinza gageza ku Uganda yaffe. Bo kale batusingako mu birala ffe tubasinga weather. So wandiyagadde okuzaalirayo? Ezinawe emboozi za social media. Nze njagala nazaalira Mulago. Bubuuza. Mu babiyita old Mulago, New Mulago. Ba professors bonna gye bali. Ng'owulira wandiyagaddeeyo? Yeah, nandiyagaddeeyo. Toyagala mwana abeere mu Amerika. Omwana abeere mu Amerika. But olabye abayimbi wano kye bakola. Omuyimbi wano mukyala we bw'abeera lubuto. Abayimbi abeesobola. Omulaba asitula swi. Anyway, nandikyagadde bwe mba sizaalidde Mulago nenzaalira eyo kubanga nga wegambye nti eri obujjanjabi busingira ddala obweno. Naye nga ne wano Mulago eddwaliro eryo ddungi services mweziri. Ddungi balikoze. Otuukamu nga si by'ebyedda. Baprofesa bonna bali eyo era bakolako bulungi. Ate batugamba bwe tutuuka mu nsi ziri ate era tusangayo Bannayuganda. Kituufu. Bebe tolinawo bannange olaba kati enesito kyena wogera notasanga Bannayuganda. Last year nali ngenda mu US ne Anwar. Nga buli kisaawe kye tuyitako Dr. Kulu nengamba abaana baffe bali eno nagenda Qatar nga that Doha airport international airport nga abaana Bannayuganda bangi ngamba bambi nga nawe osanyuka ng'osanzeeyo abaana Bannayuganda so kyeyogedde kituufu Bannayuganda bali buli wamu era osangeyo nga abaana baffe gye bali Bannayuganda sente wezibaawo ogenda n'ozaalira eyo kubanga services nungi but Mulago
nze mwagala nnyo badde tugamba tujja zaalira eyo ewa mu US sente bwe zibaawo sente bwe ziri ne babolemera ku kintu oyagala njogere bibyo fenna tukimanyi sente bwe ziri bwogamba sente bwe zibaawo tukimanyi sente bwe ziri oleka oyagala njogere bibyo naye nga by the nze njagala nnyo omulago to be honest njagala nnyo omulago era nze ne Prince namuzaalira mulago walungi nze njagalayo nnyo walungi nnyo banayeke nzikana ina dokita nga bamitanga Dr. Kagawa yeringa bamwanganya abawala abazaala ogusooka oba oli omusajja nga yebakaddi ng'akubeerako biseera kuba amasimu bannansi babuuza atuuse kuki ali atya ogera olaba nga omusajja akutuuseeko so omulago walungi walungi okusinga marera aga private agali muno mujja kukaanya tujja mujja kukaanya nono yagala ebintu ebyo niwe nkuze eno yagala kumaliriza tujja kukaanya yagala France bw'oyagala America mulago so wanaabawo kukaanya tujja kukaanya inshallah nakulabako gyevudde ng'oyingidde mu nsonga z'omugenzi Crash Nsamba kituufu kiki ekiri awo omukyalo oyo muka Crash bamugoba mu nnyumba ng'ali lubuto nga bawafudde mu balamu be bamugamba vaamu nnyumba tugipangise nekinasooka obuuza omuwala oyo nti bakuwoowa nti bampoowa naye samusala marriage certificate saagirabako kuba nasuubira nti era kyangamba kituufu ate munno alinaawo mu maziga ate omugambe genda oleeta ebipapula bwewefudde mulamuzi naye ate byempulira mbw ate omuwala yandibanga yeefumbiza ate nga abaana abawala buli wembeera ku bagita bati emitimbagano nga gino mbagamba bannange teweefumbiza wa musajja omusajja wagamba nti I love you akuwoowe ajje mu bazadde bo obe n'ekipapula ekisapootinga obufumbo buno mubagamba balooza byakusaaga ffe twafumbirwa naye bo baagala byakubeerawo ne babaatisa in fact abawala abasinga percentage ey'abawala bebagamba omusajja yanzaalamu omusajja yanfera omukwano omubuuza omusajja yakufera omukwano waba tanamuzaalamu omubuuza wabeerako naye nti negattako naye nti byebyo naye nga omusajja singa ebintu bibikola straight nga ebirina okuba mwemwefuula mbu ensi ekyuse nnyo naye era kijja bakwatirayo bakati omusajja wafa nga takuwasangako oba obadde na boyfriend oba tubadde mukyalo ne process mpanvu eriwa abantu banamalanga kusooka genda kuwasa okufuna abakyala nze munnange omwami wange wenamufuna twasooka kuwoowa biri ebinene bijja luvannyuma ebyembaga ebyabiki oli mukwogerera mu kuwoowa abo basiraamu naye kati waliwo ewaffe eri ate wamwe ekyetaagisa ewaffe eriyo okwanjula kumusookerako naye era kyendowooza abazadde tebakalubiriza okukyala tekutegeeza nti owasiza omuwala waliwo kasito empozi kukyala then kuwanjula naye nobonabwo bufumbo nobonabwo bufumbo okwanjula bwo bufumbo yes naye okwanjula kutwala akasente akawera bw'oba tonneeteekateeka bulungi ate kwetekati anti kati teweegattayo na musajja mugumiikirize okimanyi nti mu Uganda muno osobola okufuna ekizibu nosaba abantu sente ne bazikumma naye nobaga nti n'omukolo ne bakuwa sente bantu baagala nnyo ebyamasanyu kati mwabatya emikolo mwekwasa bwekwasa era nga wakedde nkyeno ofulumya budget nogamba banno nti bannange munkwateko njagala kuwanjula bakuwa sente nogera n'oyanjula kubanga maaso eyo kikwatirayo goba okyaliisa ebijjanjala empiso tomanya ddi lwe kikwatiddeyo olaba abantu bagoba abantu already ng'obadde mu maka ng'olina ekibaluwa obadde mufumbo olinamu n'abaana naye kakati ate gwe oba obadde grounds ennungi okufubutula so bano abawala obakubiriza bakole baleme okwegabulayo ew'abasajja abaana abawala bagende mu mateeka mu basajja nti omwami akwagala ajje mu bazadde bo muwoowe mwanjule mugende mu kyaki obufumbo obwo obw'omumateeka tugende mu bino ebiri bagiyita customer bagiyita batye yogende wa DC nabo gye buli obwo ate obwo bo obeera just gwe n'omwami wo ndowooza ne witness oba n'omuzadde oba n'abawala tebabikkiriza ate tebabyagala ate ng'obeera legally married naye tebabikkiriza maybe tebamanyi kirungi ebyokwejalabya maama kijja bakwatirayo
batandika okututawanya nga batukaabirira bayamba. In fact Ajati okwejalabya kuno kwe kusinze okutulemesa okukola ebintu bino. Kubanga nze bwe ndaba Ajati okwanjula kwe ne mukazi wange kwayagala nkole kakati awo we wali obuzibu. Omusajja agamba tugira tubeera nedda nze ndowooza abaana abawala balina okumanya obusobozi bw'omwami we. Kati gwe oba oyagala n'ebintu ebirungi ennyo kitegeeza nawe olina okukola ennyo. Banga nze ewaffe nalina bajeti yange ne bategekera. Era saagala onnimbe nti wajja n'otalya. Decoration wange ne tumuteekawo ne abantu ne balya emmere. Nakati gwe bazadde bo bateekako omukolongo ogwa Dr. Cool. Gwe onyini tewenkana olina ki? Otunaba na kutina saidi y'omusajja kati gwe oyagala omukolongo ogwange gweyenze. Nze lina gyenva nange bampa ssente nentegeka. N'omwami wange alina gyava kati buli omu akola ekijja mu busobozi bwe. Leka musajja musaba bintu bingi nti sawa wabajja jangu n'emmotoka. Nga tulaba muno tagina busobozi. Mulikola ebinene maaso eyo emikolo tegigwa oyinza okukola anniversary. Musajja n'ayiwaawa emmotoka buli omu n'amugabira. Ne wano sooka otereeze mu mbeera y'entono munno gy'alimu mukole. Mukama jabbawo omukisa. Sente zijja oluvannyuma. Maaso wakati wa mukyala omugenzi oyo. Omukyala oyo Bawembu yafa. Balambe ne bamugamba tukuwe emitwalo 3 otuviire. Ate nga yiri buto lukulu. Bannange emitwalo 3. Emitwalo 3. Gikole ki? Atandika obulamu. Emitwalo 3. Emitwalo 3. Ejja dola? Ejja Uganda. Bannange. Ejja Uganda. Kati mbwe bo bagamba nti ekyabogeza we batyo nti omwami ono yalina abaana abalala. Kati abaana balina kubeera wano bagabane oba ennyumba bagiteeke mu rento efuka rento home. Bafunemu ssente n'abaana balala bagabane. Naye nga kisoboka obanga tiwali mukyala legally married basobola okujjawo nyumba kubanga abaana nabo baagala kasente gate gwe mugabo oguliwo ogwogabana. Naye webanga wali legally married eba matrimonial home nti omukyala tubalina kujjawo we batyo n'omwana oba omuwala ali lubuto. Kyenkubiriza abawala nti making sure nti otereza obufumbo. So omukyala oyo muyambi otya gwenga gwe? Omukyala nti nagendayo nenjogera ne mubuuza oli mufumbo nti ndi mufumbo. Ne mubuulira ekyokukola nti woba omufumbo teri ajja kugoba owaneeno ne mufunira ne looya. Aye nagenza oli ebifaayo mbate omwala yandibanga si mufumbo. Baba banga ate si mufumbo mirimu gyange bagikaluubiriza. Agiba gikalubye niwe wabanga yo legally married ate ani akukwatako. Era balamu tubagamba beewummuze. Bagenda bulungi ne beewummuza buli omu n'atereera ewuwe. So webiti mune webiri bya mukyala crash. Wanabanga ali legally married lawyer wange ajja muyamba tebajja mukwatako. Nibi nabanga bituufu nga babyogera then ate waliwo obuzibu. Balina kukola buntu bulamu ne bamusonyiwa. Kale ndowooza abawala abali eyo muwulidde ensonga yakuligalizinga bingi. Baagala nnyo okukwatibwa ekisa omusajja kuba amugamba bambi naye nakkiriza mbu agenda afunda. Tubasuubiza. Ensi neggula. Omwaka ogujja ne gufuuka ogujja. Ogujja ne gufuuka omusajja ajjemu mu butono bw'alina. Oba ajja nanansi bbiri ajje n'ezo. Tebisaba nnyo bintu. Naye eri ewalala. Waliwo yagamba mbu lwaki Dr. Kulthum yasaba ennyumba ne miliyoni 5 mbu yandisabye ennyumba ne miliyoni nga 2. Tiba kimanyi kifa ate ffe ewaffe mu busiraamu nti obufumbo butuuka ne bukwokyerayo osobola okuvaayo nozayo ebintu by'omusajja. Kati oba osaba ebintu by'omusajja nga bingi kitegeeza olina binoonya bikole ki? Kati osaba muna ebyolaba nga tebikala. By'osobola okuzza. Ewaffe teri kuzza ndowooza. Biba bigenze. Nate mwamwe temwawukana si we kiri mwamwe until death tekikkirizibwa kwawukana na mukyala wampeta naye nga Bible kyegamba Bible ekikkiriza kubanga mmanyi mpulira mwe mugamba nti tekikkiriza neffe ewaffe mwawukana mu mateeka kale lwakubeera naffe era kugamba otunulira amateeka era gasigala gakusibirayo. Katonda tayagala bantu baawukana. Naye kati abantu babigonzezza baawukana n'abasumba tubalaba. Nange mbalaba. Naayawukana naawe. Lwaki basiramuke? Mwe okwawukana kuli waffe. Era abasiraamu bandabikira bagenda kufuna
bagenda kufuna abawagizi bangi kubanga ye watuufu kale Hajjati nsibulira ku Bannayuganda Bannayuganda tubasiibuddeko mwebale kubanga mubaddeko mwebale kubanga mutwagala tujja kubeerawo all the time nga tubawa ebipya ebigenze mu nsi tubagala nnyo mweraba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.